Abana bwe bawumudde nange ngenda mu holiday. Abana baba bakola ebigezo bya UNEP betukola bya. Of course nkuwezaako nnyo gwe ali ku Jaminant Yugi kakati nkuleetedde ate wali akatambi k'omuyimbi King Sir era nga woolabaawo ali mu kunyoola nkata wali ku mazzi wali wonna mwana mulenzi ono njukira nti no ali wali ate mu Washington oba wali mu America muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi era nga embeera nga woogirabaawo. King Sir ayina show ez'enjawulo ennyo ezamuleese muganda wange ez'enjawulo ez'amaanyi ennyo ezamuleese eno ate yatandikidde wano ate mu America naye nga jjukira nti no gye bujjako mu maaso ajja kuba ate agenda wali e Dubai muganda wange okubeera nga abawa kye bayita omubimba nga abasekula kye bayita omuziki wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga bwekiti ate bwe kitambudde embeera bweti bweri wali ku muyimbi King Sir ali wali mu masappe wali mpolampola muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati ngenda kubeera nga nsooka nkuwe akatambi kano kankakulekere ate nja kuba nkomawo mu maaso awo nja kuba nkomawo naye making sure nti no olikinga osharinga osubscribinga obeera nga tonnaba. Okay, leka nkuwe video eno ate nja kuba nkomawo awo. Check it up. Abana bwe bawumudde nange ngenda mu holiday. Abana baba bakola ebigezo bya UNEP betukola byansi. Tuli mu bigezo by'ensi tukola bya UNEP. Ni mu holiday nange. Kanine kamwe ddako.